Tamale sebukulikayo mu kyalo. Nawe kulikayo so. Weebalire ddala byonna ebyabadde mu kyalo abantu basanyufu. Abantu babadde tebamanyi nti ddala bulijjo byoyogerako gyebiri. Ekyotalabyeko kyekitooke. Yes. Mange kuyanzaalira. Era kyaliwo nenjagala okukolawo embizi. Okulundirawo embizi. Embizi zaafa. Ku kitooke okwo. Ani nali nsimye ekitooke ekyo nga nsimye ngenda mu gundi. Embizi zaali zagisikeero. Nga mbijja mu gundi mundaire buluwale. Ebyo ne bikanja. Ebikanja. Kakati naye nsimye ekinnya nteekemu ebikanja. Zaabiryako omulundi ogwo zonna nasanga zifudde. Oba babiziteeramu obutwa. Kati ennyumba tewagirabye yaganamu ekyo kyonna yadde. Eri lwensinga nagirabye yakula neewola. Sibyagaana. Yakula neewola. Nagirabye erimu abakulu. Andi ntegenda netunulira abaana bano. Omanyi omulenzi ono omuko ajja kubonaabona nnyo. Olwaliro nkubulya ekimutuuseeko. Kakati kankunyibulire. Omulenzi oyo baali basokola nakanaaka olutwe. Ne balowooza bankube. Bangobe. Ne Museveni sebo omukono amuleka nniemu. Na Museveni yangobanga mubbi wankoko n'akanyuka ku jirikiti. Ne Museveni alimba. Omukoya nniemu ndi kidoli kye. Kyokka ate nga maama yamusiimye ennyo maama ne yeebaza n'aga nti mwana wange. Naye ejjoogo ly'omukono tumwebaze. Bwe banaaba tebalina biliyoni 3 nkubuulira. Omukojja kunia mu nnyonyi. Bajja mukuba ebigoba muniesa mu nnyonyi. Ajja kuwandakola enfunyu. Ajja kutambulira ku mukagaali k'abalema. Tuyinza kubonyabonya famire yange emyaka 24. Kubanga kati babakutte ebyuma revenue kutte ebyuma bibadde biza okusokola abantu. Naye nga Museveni bamulimbi nti bino ebyemulago byesimanyi gundi. Byakujjanjaba mitima. Ebyuma revenue byekutte byakusokola abantu. Revenue bikwatidde kimusolo. Babisolo babige. Oyo omwana aliddeyo okufuna ku mirembe. Oyo omukoyo nga tateegudde waffe. Omukoyo ne biliyoni aga. Asatu. Kuba biyite byakoze nti bwa minisita badongolinge obusolo. Naze emyaka 24 yonoonye buli kintu kyange kyonna. Ewaffe tewalabye nga twali bagagga. Si mwali bagagga. Naye omukono nniyamu. Nakano katabani kakajiji nako ne kanniyamu. Letira muppe. Suluze nose. Suluze muteego. Ajja kuwandakola envunyu mu nnyuma y'omulenzi. Ajja kuba ebikomo enda mu nnyonyi aginiyemu. Bagimuggyemu. Ajja kwenyagira mu nnyonyi. Ejjogo kaba mukube namuwoyo. Bamukube ejjogo limuggwemu kubanga tewali yonyiga ng'omukanniyamu. Bonna baasirika. Nkubanga mubbi wankoko n'akanyuka ku jirikiti 1.7 omwana wamu n'omukanyuka kubona mpozi aliyeyo ki. Nga n'emmotoka amakibi yonna nzembe esasulira. Nise nga ntono yezo. Baali balowooza nti omukajja kunniyamu. Obanja kubavuwala ngende ewaffe mu kyalo. Nfuuke embwa kubanga mbakoledde. Ebitoli yali anniyamu. Ebitoli byaliyo musetaabusi mwalimu byoloni byaniyamu yadda mukunia ku mmandwa. Emmandwa ke mukube. Oba teyagitegeera nti mmandwa. Abanyankole bajja kutegeera ninkuteera nenkugula nenkuniako nenkugula nenkusiisako nenkugula nenkuniako nenkugula. Okimanyi teyagitegeera nti mmandwa. Teyagitegeera. Obutamanya bakugisaako omusango. Nze ke natuuseyo wammwe nzitayinza okwengerako. Bajja mukuba nnyo tajja kusigaza kama. Nze sikyasobola ne batule bayinza ogikuba. Ate nze ekyamuwe bazzukulu ba Museveni. Singa sibazzukulu ba Museveni. Singa tuligwandagala endusu. Najja yeereka ku bantu nezuka lubindize. Gwe nalabako nga mwava ine engato zaalumu. Eyali gateman e London naye ani ku bantu. Kano. Akatabani kakajija akajja kanuka olubumu. Waliwo olubaala ajja n'akwata omuntu. Waliwo amayembe ge bagula obuguzi aga kifaananyi. Gano agasaddaaka abantu. Ago bagakola. You know how they make them. Ekyokusatu waliwo kye bayita omugugu. Omugugu guyinza okubanga temuliimu lubaala ayogera. Naye nga bintu bya family bya protective tebiroga kati nze obulyako nti ndoga. Naye lwezeke ne galubindizo. Ate bomulokole bayina ekkanisa. Bijja mu bajja kwavuwala. Oyo omulenzi. Kakati omugugu. 30 billion. Omugugu guba guti. Njagala mulimu obujozo bwonga nesizalawe nenazalawe bakyaliwo. Omugugu gubera gutya. Omugugu bibeera bintu obisikira. Bitambula. Kati ebyange biyinza okuba nga bimaze emyaka ng'ebikumi 3. Kubanga waliwo jjajjange yatambuliranga ku ngo. Era eng'ewange gyeri erabika. Nejja.
ebukojja bwa taata waliyo timba taata yanyumizanga nti bagendanga ne bamukanyugira ki obulo nze timba mulaba ewaka wanezana oba eri yonna nekyengera yali azzeeyo timba bamulaba mumukwatire tuleza yamajoje kanyuge tadda nabana abaana nayamba omusajja yakuba essimu nga nkyali ku lediyo ya mbuga ku tv ya mbuga nti omwana we yenyola bwati nga timba ne mugawe oyo mwangu oyo timba buli mwezi mugulie tule yamajoje kanyuge ku nziro ate omwana teyaterera yagendeyo n'agijjayo timba negwe may I have studied ebintu bino kubanga I'm not an extremist nze sina kintu kyengwamu nenzigwerayo n'omwegesi gunya nenzigwerayo nze kankubuli ne Vatikani eyo bantumirako omuntu okusitadinga African witchcraft Pope John Paul oyo miringo why has religion failed to uproot ebintu bino ebyekiganda ebyennono lwaki biremeddewo centuries abazungu basanga amasabo gali mu Buganda nga amasabo bagakola mu lujja era nga bano abafere Dungu ali omu Muwanga ali omu kakati kankubuuza bamuwanga babeera batya mu masabo asatu tekisoboka kyobulaba nti amasabo gedda ow'omusango ng'onoowona omusango oyo aluga misango aba wa misango era ow'emisango ayinza okuwa eddagala n'aliriira mu mmere omusibe oba ow'omusango ayinza okuddira omunya n'agubamba olugwa bweyutire guva we bagubambye n'omusango kubadde guwedde but it depends on which case tuyinza gaa nti madda bagiroga yo tebagiroga otya madda kiri physical no okukakkanya omuntu oba okubuza abajulizi oba ki tu amanye ebyokuzaalisa naye waali owa habs ye nga muzaalisa bano bagundi ewaffe waaliyo mutegeevu bamulerwa ewaffe waaliyo mutegeevu nga bwawa omukazi eddagala ku lubuto takwatibwa lukusensi kiki ng'omwana takwatibwa lukusensi yes bamanyanga habs zaabwe kakati what brought problems nti ekyaleeta ndi profession y'obusawo erimu obubbi nti omuntu wedda yagenda nga omusawo n'amukolako bwati n'amanya nti malaria n'amuwulira ng'ayokya oba ne bamuteekamu kasamometa muno kati owoono sikuliini yanjawulo ow'omusayi gwanjawulo anti bakuteeka muki musikaani kwegamba ogenda okutuuka ewa dokita nga bakubbye emitwalo aga na bano bayiga obubbi n'abasawo abaganda ne bayiga ki obubbi yava mu cuwa nefuuka ki bizinesi everywhere balooya bw'osoma isole y'abalooya buli looya yenna tebamugulanga ssente looya yatambulanga ne ganduula lye nga buli muntu ku kyalo asuulamu ssente is a lawyer of the society lawyer wa society ensawo gandula yabeerangako ensawo nnyingi nga bw'ayita mu kyalo y'amasalingalo okulaba nga amateeka gatambula bulungi kakati bwe twadda mu commercialism alina okusasula ennyumba alina okukola ki abantu ne babiteekamu tikakati abantu baagala nnyo awonyezaawo tayina ddagala liwonya tayina naye ate ow'amayembe yayogera bwogezi nolamanyeno nebeggalira mugakuba abantu emiggo kakati oyo abyagala nnyo battiŋŋana anti amayembe gajja ne gamubulya sitole tolaba yigaabizaayo teyafuna ssente omuntu akuga nti nange njagala bidde bimulume nga bwe bikoze kakati bwe biba tebiri yazzeeyo ki koga abantu in fact I'm going to write the original traditional religion Africa yaffe African religion ne okujjanjaba naki tebyalimu commercialism no that's why when you look at the twins abalongo naalongo tebamukwatira musiri gwa mmere ne bamukuba miggo nti abbira baana naalongo tabbeera ekyo bulaba kugamba bakanaanisa akaagala nga mukomubbi okuzaala abalongo why
abalongo was a medicine in the village. Buli omu agenda mu bibbo n'akwatamu. Abalongo nga bafamire kyobulaba abalongo balina emikolo mingi kuba wemula kukola ki kuzina na nazaalawo bwereere kukola ki nenazaalawo nozina naye ngaali bwereere naye obwereere ne mwekuba ebinsuti ne kitaawe n'azina ne mukamwana we nga ne beekuba ebinsuti bw'okwemula abalongo okumanyi emikolo gy'abalongo ogimanyi tesusiyaji sibabeerangako okuwemula sibiwulirangako iwoza erongolongo gundi era ne mu lubaale omwo mulimu ez'abalongo mulimu ez'emizimu mulimu ez'amayembe mulimu ezaki kakati you see nti bano bali original religion balina assignments zibalina okutuukiriza nga bwolaba nti badokita waliwo dentist waliwo busiyani yasoma amaaso waliwo nose and neck waali naye bonna bafuuka bajjeno dokita bwakola kiriniki n'omusujja agujjanjaba naki bali anaabajjawa abo bokka naabajjawa okujjako ng'alina hospital mwakola oba mu kiriniki mwakola nti waliwo azze okuleeta ki obulwadde obwo n'agendayo nti waliwo azze ow'obulwadde obwo nga muli mulaje hospital bumubeera abangi olaba abalumwa erinnyo olaba abalumwa kinga skin disease ani kakati ate ne wabeerayo n'omukisa nti olaba dokita mumpi gwe bayitanga dokita mumpi was a medical assistant naye nga yaspecializinga mu by'abaana nga bajjulawo bonna naye nga si medical doctor yes sebabi eyasooka babulira nti sirimu ava mu musaayi ne bamuvuma ne baagala omukwata waliwo negonde professor sali naye yabaga nti vitamini wasirimu zeyeetaaga Mariandina at that time baali tebaagalayo cuwa abantu batye buti gabagala abantu batye waaw obusiteyini waaw tokisoboka ate nga bagenda ne boogera ebyobusiru ne bagamba mu bannayuganda 18 gulina olina aga nti owaayi atuba bonna balina era kati ekyayambako kiri kimu nti tudde weddagala weeriri ekitegeeza tebwe kyali kikugamba naye luli okugamba nti walwadde sirimu ng'obeera condemned nga bantu bakuboola n'okuboola yes kakati situation has changed situation ezeekoze eki ekyuka nti nabano commercialism yayingira mu byekisawo for instance omusabo toyinza kuwenderamu bakabaka ganda bayenderangamu ne bakwatiramu abakazi tu omukazi eyakonya akagere tayingira mu ssabo apaana kakati bano bakuga nti anaaba eddagala eryo oyingire he wants money not tradition bwona ogenda n'azijjawa kubanga kakati gwe kitunuulire nti omukazi tasobola kuveera katikero wa Buganda era oyo Joyce Sebugwawo yali avudde nti njagala bwakatekero sikatono bamwasa omutwe nga kisoboka ddamula ogikwatako otya weekonya akagere why do Baganda believe ti omwana omuwala tasika agende nekikumufrendi kwakya mu musajja akyebakeko you see no si Baganda bokka Americans are failed to accept a woman president bamugana n'abafalansa in German has been there in Britain kyabuwangwa bwabwe naye ate nabo balaba nti bawa queen era tava mu ggwanga eryo ate yeekomba atya mu basajja be tekisoboka yes alina kuba kungava mu ggwanga ddala that's why these people European monarchs used to marry from different monarchs one for security reasons temwerumba kubanga ate onolumba omuko tosobola kulumba muko alieno ate oli bwakabaka bwa Norway ne buwase eno relationship n'okukyusa omusaayi this is why nti ekanisa bwe yasalawo yekutule ku ekereziya why nti Henry ow'okumi yajja muvubuka muto kakati wajjanga muvubuka muto n'asangawo namwandu wa Muganda nga senga wa kabaka wa Spain n'amuwasa kakati teyazaala mwana mulenzi kati oluyakola ati anti tazadde mwana mulenzi nga tebasobola kukyusa nga Abangereza tebakisuubira n'omwana omuwala alirinya ku Namulondo kati talinawo muwala talinawo mulenzi muwala yalinawo yaliwo era recently n'Abajapaani babadde nakyo obwakabaka bwa Japaani
bomaze emyaka 25 recorded history from 1969 mubadde temuzaalibwanga mwana mulenzi nga bonna bawala ate obwakabaka bwa Japan tebubala na queen omuwala kasaafumbirwa omumbejja afuuka mukopi kasitaafumbirwa ate anazaala balangira ate afumbirwa bannyina katulo bakikola batya anti kankubulire nti baali abalangira aba babiri kati omukulu ne bajja n'omukazi mwalibbanga n'alemu okuzaala nga bamutaddeko puresha y'amaanyi balina crisis kani waadapoti to queen kani waadapoti to kakati ate muganda we yazadde omulenzi omanye omukazi naye bw'omukaka ennyo nabeerako nankiza ati nemutundi anyayiza okugaana okuzaala omubiri gutya kakati Henule awasa namwandu wa muganda we azaala abaana bawala naye ate mwanange sisaate bwekyuka katolaba abalamuzi ebyo byebambala beweegi ne bambala na bino ovulo babireeta mu 1648 waliwo Queen Mary yafa ne bakola bikala ebyo bakungu bage abalamuzi baayo byebyo kati bone basigala ate nga babyambala era Kenya babigoba Kenya abalamuzi beyaga ebiwigi kubanga gundi China yakola galubindi 2000 years ago okukola bino abachina nti omulamuzi abeere ng'omusajja omukulu balowooze nti bamutye naye bino bikala bibambala bino bya Queen Mary gendo kinoonya ate babigula ssente ate ekino ekikofiira kino kyabanga kyawuulu awunya mu ddiba lya wuulu kakati ate sipiika ninda bakyambala abangereza baali tebasuubira Queen nti asobola okutula ku Namulundu kati abasomi ba Bayibuli ne bajja abagezi ne bagamba Henry omanyi genda osome Bayibuli mu Deuteronomy omukazi Bayibuli mu Deuteronomy gwe yatugaana okulaba obwerere bwe mulamu oba abasoga baligenda mu ggulu muka muganda wokoona bukonyi azira nsonga yes abasomi ba Bayibuli bagamba Henry tiagwe tobuuza na kubuuza Katonda kyavudde akubonereza walaba kubwerere bwa namwandu wa muganda ekitakkirizibwa tolabanga kubwerere bwa mulamu kakati gundi Henry nayagala bamugattulule kyafutala olwo abasomi bange aba Bayibuli baŋŋambye paapa yakola nsobi okungatta nani naye ng'ate amagye agakuuma paapa ga Spain omuvubuka yali e Spain n'agamba paapa nti gattulula senga wange olabe ojja kuba ogudde ku kizibu ng'amagye nga kujjako nguugwo paapa n'agaana bali abasajja ne batuula kwegamba ku bwakabaka bwaffe n'eddiini eri e Roma tulondeko ki Anglican Church kyekyagireeta Anglican Church awo eyingirirawo rigidity that's why nti bw'onookola rigidity ng'oyo Archbishop Kazimba byagamba nti onaaba wa mwoyo mutuukirivu popularity si bya mwoyo mutukuvu why do you believe nti bapapa babiri bazze mu Uganda obulokole wano buli awo abalokole basusse obungi bamaanyi era gwe bw'otunula ne Latin America papa okumujja mu Latin America nti musajja mu Italy ne bamukulira abalokole babadde balida agenti Latin America bayita Latin ya Bukatuliki why nti tradition people want quick things miracles ezamangu atakola miracles tubagenda yes kakati abakatuliki bagenda okuzuuka okuleeta charismatic gundi renewal bano bafaza musalabaani ng'abaana bagenze muki tusabe gundi ow'ekyasa ekyokumeka no bano abasajja balina basaba odiawas bakola biki basabira gundi abaavu nze nkubuulira abalokola abo bagenda ne basi kubanga tujja kusanga faaza ng'ali mu katale ng'ayigiriza yabalinda mu kiko organize omulokola atomera wonna ne ku kkubo it takes almost 25 years to produce one Catholic priest
naye nga mu kyalo gyagenda okugenda siyole gye bamumanyi omulokole amanyamu akanyiri aka kamu n'akwataako kamanyiku kubanga bwayi nti abakatoliki babaga nti amanya ebingi balimubuuza bingi bayibuli bwolaba agikutte ku sanda oyo mukristaayo omukatoliki tekubata bayibuli ye bamusomera busomezi yes awo ebigambo byevanjiri ebyekomyawo bano besomera abakristaayo so they are assertive n'abasiraamu bwe bali okijjeewa abasiraamu bakuga nti bwemuba mugenda okusaala eyabasinga okusoma eyabasooka mu ddiini bumanyi abasiraamu kubatambulira bumanyi Kurani n'ogisunsula n'ogiveeno nga naye abikuddewo ate ekyoluwalabu kisigalawo waggulu w'omumanyi waliwo omumanyi omulala interpretation oligina esigalawo tebagijjaawo ekyo olaba gundi Pastor Bugingo yabagamba nti bamukyusiza bayibuli mulina ebigambo byemutaddemu ate ne byemuggyeemu translation you cannot agree kati waliwo oluyaaye waliwo origino omuganda nga yayogedde owedda tokitegeera nzigirayo ekizibaawo kyange okkoona akageri kati ekizibaawo kooti omuteganswera kakati the original language if the Bible was translated in old age and you want to translate it today waliwo ebigambo byotakyategeera tukiyita tutya waliwo ebigambo tubiyita tutya oluyaaye shilanga tukiyita slang mu Lungereza nti mu nsi olina okutegeera mu oluyaaye olutambula mu ggwanga abantu banaawulira ne bamanya nti amuyisizaawo oyinza nti ali mu takisi oba wa mubbi yamuyisizaawo yabwase yagenze kakati if you translate that's why these people buli mulembe gujja kukyuka ne gudde waago nti gwe omusiraamu asks for originality kakati nyambadde nkunyonyola kiri nti ensi yonna bwefunye ssente it is not only the traditional religion that has changed ensi yonna ezeekola ki ekyuka nakugamba nti waliwo omusajja yali kibuyaawo ng'alina abakazi aba naye ng'omusajja oyo yabajja entebe z'ekkanisa zonna namumanyako awo ekatwe awo yalina abakazi aba kawuma ne bamulinda anajja oba tajje anaasabira oba taasabirwe ng'omusajja amaze okufa ne balinda omulabirizi oba anajja naye nga ye mubazi waaki w'entebe za kyaki kawuma bwe yajja yagamba nti mpulira ab'emulugunya nti kawuma ajjidde ki nzize waazaakayo yali omubi ate yesu yali awa wazaakayo yes nzize waazaakayo obugagga tebabulako justification yonna tebagibulwako nti mwe mudire omukazi amaze nebba ow'empeta yavaamu omukazi ono yalabi n'azaala n'abaana nti faaza jagoba omukazi kubanga onayagala masakalamenti oli akomewo ayufeya ate ngaoli oluusi yamuyisa na bubi oli yagenda ow'empeta all of this time ono abadde n'ono lwaki gwokkiriza nedda amasakalamenti ge gakulema yes so si basamize bokka be babendinze rules naye fenna tuvudde ku tradition olwa commercialism nti omwenge gwedda walagi wedda ng'akaloddo walagi akaloddo ako kolaba akaloddo akasukaali gulu sukaali gulu oyo mulaba amaanyi gayina sukaali gulu nga wamuyiye mu ttooyi agisuula yonna ku ttaka n'amabaati n'agajjako n'agokya ekisabbuuni kiteekemu mu ttooyi olabe kyokya ne seminti eri gye wamuzimbira nodire ekisabbuuni ekyo n'okiteeka mu septic tank egwamu n'amabaati kigokya nga kyabusagwa nnyo kakati ekisabbuuni ekyo amazzi agavudde mu kisabbuuni ekyo nga kimaze okukola walagi bagateeka mu musenyi ne kakola nga seminti abantu gwe banywoyo anti yamalanga ewiiki 2 naye kati akaloddo kati bebanywa akaloddo ennaku ezi gajjula kuba dimandi eriki eri haayi akaloddo
era abanyowala gyoyo wakaloddo nekisabuni bakiwulirako nga bakikwekiri bakiwulira nga bakinywa. They don't have time to allow this wound process formative nti era bateekamu n'omwenge omuganda kati tonta ayinza okukulwaza nakisiye wedda basse n'amazzi g'ebitaba nekulabika ngaomwenge oguliko ki omuwemba ogw'amaanyi genda obigulewo wano genda obigulewo ku bulange onolaba tolwadde ddayo leero. Yes, bateekamu sukaali bateekamu biki so society the society nti nosanga nga muwino nga bakugee nti endebe eriko n'omutwe ate ng'eno bagiwumuddemu ekiri ate omutwe gwe guliwa kubanga ate eno wansi eriyo ekituli baginyiga kati omutwe gwataddeko guliwa naddala ebintu by'okumakubo obigula naye tebiwera tewali eno bagikuba ne bagiyingiza munda eno olaba kuliko omutwe. Oyagala ki nosanga abasajja what am explaining nti abasamize bano baava ku origin naye si bokka nosanga omusajja naye si bokka naaba nga asula ettooke ku loole gwe baleese okusula amatooke nti ali kunyulako eminwe ena naye ateekawo ekkutiya ye. Why don't you pay him? Mu kifo ky'okunyula amatooke embuye akolera minwe okutikula akolera minwe eryo ttooke eyo nkota ya ttooke eba tekyali nkota ya ttooke. Eggaali tekyaliko gabo teribeerako tekuli bomba tekuli tulugundi eno ye yabanga eggaali yonna awamugirako nebituli bingi anti yabalanga tulubox awali entebe. If he sells it nga tabijeeko sente zagikugamba tosobola gigula ziba nyingi kakati this is what is explaining ti n'abasamize baava ku nnono nabo olw'okunoonya sente ne babba nti genda oleete fe abaganda tetusaddaaka muntu ne bayinza okugaa nti onoofuna gonde embuzi etalina byoya mbuzi etalina byoya gyeri anti ye mu human being. Yes, olwo nga bagenda kusaddaaka muntu badde ngeze wa mukwano gwange Kyeswa yafudde naye Kyeswa tumaze emyaka era tubadde twenkanya emyaka Kyeswa mubadde mwenkanya emyaka naye tumaze emyaka nga ku 67 tugamaze ffembe Kyeswa naye mbagamba nti abaana baffe ffe twakulya mu mulembe mulungi. Kyeswa yanyumiza nti yagenda ne banno bafune obugagga e Congo. Omusajja mugabi w'obugagga n'amugamba agenze musawo akinanse Congo genda okwata ejjambi ye anti amawulire temwali ssente kwata ejjambi yeeyo nti ekyosooka okulaba ekikuteeka mu maaso kyotema. Kyeswa yaŋŋanze nakomyewo nalabye omwana wange yennyini nga yandi mu maaso kaakati ne mbagaa nti kati ate mujjukire ono mbayiirayo omubiri basirukazi bwe yagenda n'ayogera ku bukedde nti abaana abato abeetegese okuwayo bakitaabwe ne bannyaabwe mu Illuminati basanga ebisenge bya ssente tebajjula ku bukedde polisi yatemukutte n'omugwana as we struggle to preserve bunyafu obukaddiye our children are willing to sell us bafune ssente nti bw'ovuma President Museveni yavumanga ba kings, these old kings who allowed slavery, who allowed war. But in his government, people are buying air tickets. They are selling their plots. They are selling their valuable properties to go to do slavery. Ebweru. These ones in abali bebakakanga obukazi. These are willing. Ogenda okukola obuddu. Era ne basaba n'okusaba oba mu church oba wa omwana waffe bannange ayitemu. Agenda akola obuddu. Ne babafera. Bondi yali awo. Officer yali awo endala ng'eriwa minisita y'omwana w'omutwe gwe ano ye omwana oyo bannange omwana oyo Katonda yamukola bubi nanneerippamu bwoga nti kalantini gyali taliyo agenza mu kabineti kujjayo ssente bazijjwemu bakuba akataano